Wenjogerera nga birungi si birungi eri gavumenti y'eggwanga Uganda oluvannyuma lwa Prime Minister ow'eggwanga erya Canada Mark Carney okuvaayo n'asindika obubaka eri mu Uganda. Asindise message ye ebadde nkulu ddala era nga n'ebintu by'ayogeddeko olabira ddala nga points ezibadde zeetaagisa ogenda mu maaso n'okununula eggwanga lino Uganda. Oli ku Yugi Updates TV sinzo bba ng'otuwuliriza ngenda kuba nga mbawa obubaka bwe mu bujjuvu musobole okubeera nga nammwe mujaaji nga mulabe oba essuubi weeriri oba teririiwo. Mu bigambo bye ebitonotono agamba nti Uganda ebreedinga era nga abakulembeze bangi abali mu gavumenti mu Uganda bakimanyi bulungi nnyo nti nno Uganda eri mu kubreedinga era n'abakulembeze abalala bakimanyi bulungi nnyo nti nno mu Uganda waliwo ekizibu naye tebaagala kukyogerako, tebaagala kwesoowolayo olw'ensonga nti nno batya okweteeka mu mitawaana, batya okweteeka mu katyabaga. Kati kitegeeza ki? Bw'oba ng'oli mukulembeze mu gavumenti, omukulembeze ng'ono okuvaayo kola statement nti batya okweteeka mu mitawaana, mitawaana ki? Lwaki aba yandikoze statement eyo Prime Minister ow'eggwanga erya Canada? Tugenda kuba tugisaba okulula naye nga sinnaba kugenda maaso nagisaba okulula musooke mulabe ebigambo bye byagenze maaso n'okwogera ku ggwanga erya Uganda. Tugenda kuba nga tukomawo. Same script that is being... In 1978, the Czech dissident Václav Havel, later president, wrote an essay called The Power of the Powerless. The power of the powerless. And in it, he asked a simple question: how did the communist system sustain itself? How did the NRM system keep sustaining itself in power? And his answer began with the greengrocer. Every morning, this shopkeeper places a sign in his window. Yep. Workers of the world unite. Those are Ugandans now. He doesn't believe it. They don't believe it. No one does. But he places the sign anyway to avoid trouble, to signal compliance. They keep to get along. quiet. They keep quiet. And because every shopkeeper on every street does the same, the system persists. Not through violence alone, but through the participation of ordinary people in rituals they privately know to be false. So many of the Ugandans know that what is happening in our country is wrong. But do you know why they can't speak? Because they don't want to be in trouble. And that's why this girl told me not even to say anything about the politics in my country. Yes, it's risky. I know it's very risky because my government is very, very risky. But should we also keep quiet like our fathers? Should we also keep quiet like the way our grandfathers have done so? Listen. Havel called this living within a lie. Ugandans live The within a system's lie. power comes not from its truth, but from everyone's willingness to perform as if it were true. The silence. And its fragility comes from the same source. Exactly. When even one person stops performing, when the greengrocer removes his sign, the illusion begins to crack. How has this happened in Uganda? When Bobby Wine came to power, he awakened us, mostly we the young people. I can actually tell you, we knew nothing about politics in my country. The only narrative we knew was that we only see authentic news through the newspaper. And actually, the only newspaper we knew, it was New Vision. But right now, after social media has come, like literally everybody is informed, now we can actually see that something is wrong within our country. Listen. Friends, it is time for companies and countries to take their signs down. Ugandans, it's time to stop being silent. I relate to this story. I relate to this. For decades, countries like Canada prospered under what we call the rules-based international order. That is the speech of the Prime Minister of Canada that he did in the World Economic Forum. If you can't learn something from this, just know that you are totally in a different perspective. You are in your own world. Yeah?
Yes, now here we are. Mbasoose na kubawa introduction era ne mbalekerawo point emu ku statement gye nkootinze nze gye nsimbyeko ennyo essira agambye twogera ku Prime Minister w'eggwanga erya Canada abadde ayogera ku nsonga z'omunda internal affairs ezikwatagana ku ggwanga erya Uganda agambye nti ebikyamu bigenda mu maaso n'okukolebwa mu ggwanga Uganda era n'abakulembeze ab'ebitundu abalina ebifo ebisava mu gavumenti ya Uganda ekyo bakimanyi n'abakulembeze abalala abaliraanye eggwanga lya Uganda era ensonga eyo bagimanyi nti mu Uganda mulimu ekizibu agaba Bannayuganda basirise abakulembeze bano nabo basirise si lwakuba nti tebamanyi kigenda mu maaso mu Uganda naye lwakuba tebaagala kwesembereza kizibu tebaagala kweteeka mu katyabaga y'ensonga lwaki basirise lwaki baba tebaagala katyabaga kyake bayinza okweteekamu lwaki tebakomentinga ku bigenda mu maaso mu ggwanga tulinamu bagenerozi ab'amaanyi mu ggwanga Uganda tulinamu baministers golowooza ekigenda mu maaso mu ggwanga Prime Minister w'eggwanga lya Uganda takimanyi golowooza Chief Justice abadde takimanyi lwaki alizayininze golowooza chairman w'ekitongole ekya Electoral Commission takimanyi golowooza Speaker wa Parliament takimanyi weewaawo waliwo abalina personal interest nga b'endowooza zaabwe za kisiru nga zeesigamye nnyo ku personal interest biki byayinza okufiirwa mu ebyo byabadde afunamu ng'alaba okutaasa eggwanga lye emyaka egisigadde n'abaana be n'abazzukulu be odyeyagaliramu ng'alaba zino personal interest gain zayinza okufuna mu gavumenti ng'azibiikirizza ebyo ebigenda mu maaso ate obifiirwa n'okusinga eggwanga lye abo nabo mwebali golowooza byabagama tamanyi amanyi naye lwaki tebasobolayo lwaki tebakola ekyo kiteekeddwa kukolebwa ekyo oba nga tokitegedde kankuzzeeko emabega kino ogenda kitegeera olowooza lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu elections ezaawedde oluvannyuma lw'okumala okulangirwa yadduka era kati awenjebwa buseenene kitegeeza ki golowooza kitegeeza nti omuntu waba abadde ku ludda olw'opposition ng'avuganya gavumenti we bamala omuwangula kyalina okuzzaako kudduka oza kaba kabonero ekyeri amawanga amalala kategeeza ki nti opponent we wansi kasita akuwangula oyo ali mu buyinza kasita akuwangula nti waakusangawo gwanaamanya nti olina kudduka buddusi otaasa obulamu Robert Kyagulanyi Ssentamu kyalinga alaga amawanga amalala nti eno bw'obeera ku opposition olina kwetaasa kwegamba kwefaako wekaweka okutaasa obulamu ye message mwami Yoweri Kaguta Museveni gy'asindika eri amawanga y'ensonga lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu ali ku hide Mark Kanye agamba ebyo byonna babimanyi ebigenda mu maaso naye tebaagala kwesembereza kibambulira batya okuvaayo nga bwe nkugambye nti abamu obwongo bwabwe bukyali limitive nnyo tebulabira wala protecting gains bakola permanent decision wuliriza bulungi mu Uganda liggwanga mutulina abakulembeze abakola permanent decision over a temporary problem nti bakola decision ey'enkomeredde okuzikiriza eggwanga lyabwe ku kizibu ku mutawaana omutono gw'akaseera obuseera gwe basobola okuggyawo kikyentegeeza tulaba abakulembeze bangi batunze eggwanga lyabwe olw'obusimbi obutono obugenda okuggwawo enkya tulaba abakulembeze bangi baganya okuvaayo okwogera okutaasa eggwanga lyabwe olw'omukulembeze omu olw'okuba amazeeko ebbanga eddene tebalabanga eddene okusinga generation emigi gy'emito gye ligenza okutambuza Uganda eno kati kino kitegeere kano Pulezidenti Museveni tulaba nti afuze eggwanga ddene emyaka mingi naye emyaka egyo gye tulabanga emigi gy'atadde eggwanga lyaffe mu katyabaga
mitono nnyo okusinga omulembe ogusigadde ofuge tulina ovuga eggwanga lino. Kati abakulembeze kyo nakyo bakimistakeninga, tebakiraba, bakyandamayininga. They underestimate the coming generation, how it's going to be. Oba okitegeera, bageraageranya ekiseera ky'emmaaso n'obulamu bwa kaakati obuliwo. Balowooza bali mu kweyagala, kumbe bali mu kuziika mulembe, bali mu kuziika ggwanga lyabwe. Ekyo kye njagala otegeere. Never make a permanent decision over a temporary problem. Kano akazibu ke tulina mu Uganda aka gavumenti kasonga katono nnyo, tekakozesa permanent decision okuzikiriza ggwanga lyo. Vaayo oyogere, vaayo olwanire munnansi, olabe oba eggwanga teriikusasule. Obadde oli ku Yugi Updates TV gw'atanatungako nkutegeeza kiri awo wansi waliwo ekigambo subscribe, kikoneko, sharinga, likinga. Mbagaliza weekend ennungi.